Obulumbaganyi buno bugambibwa okuba nga babaddewo wakati w'essaawa 2 ne 3 ez'ekiro ekikeesezza olwaleero. Abanyazi 3 kati nga banoonyezebwa poliisi be balumbye omukyala Margaret Ssemmenyi eyabadde mu mmotoka bwe yabadde yakadda ewaka. Omu ku bazigu bano yabadde n'emmundu. Omukyala bwe yakomyewo nga nze ndi mu nju nagenza okuwulira amaze okukuba livansi agenda okuyingira mu galagi. Akati yabadde afuluma bw'ati ababbi bwe batuukidde. Bwa Margaret Ssemmenyi nga yasoose okudda ewaka atubulidde nga mukyala we bwe yagaaniddwa okuggya ekintu kyonna mu mmotoka. Naggulawo n'afuluma namugamba nti kati ebiri mu mmotoka tobikwatako, fuluma. Namugamba sente zirwa, namugamba sente ziizo. Kati namugamba nti yasse emmotoka. Ekirungi emmotoka yadde eweddemu amafuta nga ne geegi tekola. Ne baassa emmotoka n'egaana. Grace Ssemiyagi agamba nti mu kwekengera yasazeewo okufuluma ekyawalirizza ababbi okuba essasi. Nenga nti emmotoka etayaka kiki kanfuluma endabe. Nagenza okulaba okufuluma nga ndaba ababbi bali awo n'ensembera we bali. Ne bangamba yingira. Neŋŋaana n'ensembera. Kati nadde ndi kumpi batuukako. Ow'emmundu kwe kuba essasi waggulu. Kati bwe yakubye essasi waggulu abamu abadde baagala okusembera abantu ne basaasaana. Kitegeerekese nti guno si gwe gusoose okulumba amaka gano. Security ebadde nga simbi nnyo ebbanga lino eririwo naye twakyewunyiza ekintu ekyo kiringa oba ekyabaddemu oba kiki tetumanyi. Naffe twalabidde awo ng'ekintu kikoze eki nga kituguddeko naye tusaba gavumenti etuyambe. Omwogezi wa poliisi mu kitundu kino akakasizza ensonga eno era agamba batandise okunoonyereza. Kigambibwa nti omukyala amanyikiddwa nga Ssemmenyi Margaret yabbiddwa miliyoni 10 n'ekisumuluzo kya dipo awamu ne simu ng'eno simu mwe muli lines 2 zabadde akozesa. Tutandise okukola okunoonyereza tulabula abantu nti mulekeraawo okutambula ne ssente nnyingi nnyo